see on social media beyagala ndoza betegeera. Sometimes relationship is about compatibility. Olina okufuna omuntu oyo where you're compatible, where you complement each other and it makes sense. And this is their relationship. Bobalaba olabira ddala nga beesaana betegeera. They are all comic bonna balina and they are happy. Kale tumunoonyezaako Chozen Becky okwongera okumanya enteekateeka zaabwe side eyo. Omusajja yamuzaalira ddi, omusajja amuzaalira ddi n'ebisingako ebifaananako ebityo. Kasooke tulabe Chozen Becky, then I'll be getting back. Omusajja woba oyagala omukazi omulungi abakazi tuli bangu. Mwami wange mwami Sekajja andaze omukwano ambeereddewo. Esimanenya kulowooza nti ndi lubuto, of course, because I look good. Ate buli olabika bulungi balonza oba lubuto naye kino nakyo kantikiriyalinge. Omwami wange yaŋŋaana okuzaala nga tanaba kunteekako mpeta ya mufumbo. Gwe wali okirabyeko. Mwena abakazi mba mbawasa mbagamba sooka ozaale. Owange yaŋŋamba nga tannanteekako mpeta ya bufumbo sijja kuzaala. Buli twalinze naawe naye ne muŋŋamba mu mwezi ogwo. Emikolo nga giwedde. Kati tulinda bufumbo marriage eyomu official okitegedde eyempeta ya gold nze gyenjagala kati bwaginteekako ngendo zaala temuneraliki ate ze bamanyi era lumu ŋŋamba Katonda singa twali tuzaalanga oba kale n'ogamba nti webale nnyo ti myezi 2 lubuto oluvaamu singa omwono mwena muli baana bange nze nzaala abaana bange abalungi nabasabira kubanga nkyali muto so balina okuba abalungi ate n'ekirala ffe obwana obumu obwali busembayo ku bwa maama waffe therefore yali kyasuubira nti ate ku busembayo musobola obuvaamu ak'omukisa kati sigayo abaana bwemba mwami Sekajja kuba kati nina bana ngenda kubisamu emirundi 2 omwami wange ngenda muwa 8 be baana bameka 12 naye era wabeerawo chance nga nkyali muto era nja kwongerayo. Kale, there you go.